Ebiongo bitadde ku mabbali abasumba mu bitundu eby'ebusoga basabye bannayuganda okusiba ekikookolo eri ekivvulu kya Nyege eky'omulundi ogw'omwenda ekigenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 14 kikomekerezebwe ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno era nga kyakuyindira ku source of the Nile mu kibuga eky'e Jinja. Okusinziira ku basumba bano abadde boogerako eri bannamawulire nga bakulembeddwamu omusumba wa Evangel Church kwesangibwa ku Oboja Road mu kibuga eky'e Jinja Pastor Zakaria Serwadda okuva mu ggwanga erya Uganda era nga mutandisi w'ekkanisa eno okuva mu ggwanga Uganda awamu n'eggwanga lya Kenya ategeezezza nti ekivvulu ekya Nyege kijjudde ebikolwa ebyekko era ebikolwa ebitali bya buntu ebitasaana kugitimusibwa naddala mulembe guno ogw'abaana bato. Ono ategeezezza nti ebikolwa eby'engeri ng'eno singa ekivvulu nga kino kigeza ne kyetabwamu abaana baba bagenda kuyiga empisa ezitali nnungi olwo kyongere okuyitimusa obuseegu mu ggwanga Uganda ekitaalisanye naddala ku mugijjo ogunaddako. Omwoyo tulaba nti Nyege talina kalungi eri abantu nga ffe ab'omwoyo kati mulira ebyenfuna bo balaba nti aleeta ssente kakati ffe esente si kyo kikulu kubanga amawanga ag'ebweru gafunye ssente oba galina ssente naye abaana bononese kakati twaga tutunuulire essente ezigenda okuyamba abaana baffe okubeera obulungi oba okuba n'empisa ennungi kyekisingako kati fenga abasumba tugamba nti wadde abantu bano baleeta ssente naye abaana baffe future yaabwe ebiseera byabwe eby'omu maaso tebigenda kubeera bulungi wadde abakulembeze b'eggwanga bagambye nti bo baagala kijje kubanga bakifunamu ssente naye kati fenga ekkanisa tuvaayo okulabula nti abakulembeze b'eggwanga batunule mu maaso eggwanga liragawa. Mu mbeera y'emu ye omulabirizi w'ekkanisa ya Elim Church mu ggwanga Uganda nga Frederick Maka wasinzidde n'ategeeza nti ekivvulu kino ekya Nyege kikosezza nnyo abantu mu ggwanga Uganda era bangi nnyo bongeredde ddala okukosebwa mu mitima gyabwe ne mu mpisa zaabwe naddala ku mugigi guno omuto ogukyaliwo mu ggwanga lino. Engeri yakolamu emikolo n'abanga promotinga abantu okwambala okubita ku bibwereere abantu okukola ebintu ebitali birala emirundi egisinga bungi akoze more harm to our people than good. Tuli n'ekyokubonerako eky'abantu bangi abeewaireyo okujja mu environment edibakema bakumekeza kebafiirirwa obuzibu tuli basoka wano tuyidde essomero lya Namusagali. Essomero lya Namusagali lyali lipromotinga okwambala obuntu obumpya ino olwaleero nkobera ekitiibwa kya Namusagali yekiri kasita mu promotinga empisa ey'obugwenefu ey'okutambula obwereere y'abantu okuba nga banwa beekatankira buli kye benda nga mulimu n'okusamira obulamu bw'abantu bwa mu butayire mu mateeka tulidde kulabula. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko omumyuka asooka wa Ssaabaminisita w'eggwanga Uganda Rebecca Litwala Kadaga era nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa nga ye abadde musaale nnyo naddala mu nteekateeka z'ekivvulu kino yalabula bannaddiini obutagezaako kutandika kuwuddiisa bantu n'akubuulira njiri esiga obukyayi eri abantu ku kivvulu ekya Nyege ng'agamba nti abantu bafa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kadaga era yategeeza nti ng'oggyeko okuleeta ku n'abalambuzi ekivvulu kino ekya Nyege empaawo omuntu yenna gwe bakakaako kigendamu ate nga n'ebbeeyi yakyo tekkiriza buli muntu yenna kumala gayingira mu kivvulu kya ngeri ng'eno kale n'abaana bali mu myaka emito tebabasuubira kwetaba mu kivvulu kino. Kusonga ya Nyege ndi kwenda tutegeragane Nyege zira yajayo bwerere wetaga mitwalo 3 okunjira 300,000 mwana cyo wesomera ile mitwalo 3 ejinjira mu Nyege ezira ekindi experience yage mu nankani ya Nyege bwebawo hotel okuva iganga okutuka enjeru badidwire ereta abana Kenya ereta abazungu ereta abandi bona it's a big festival mu kiterezo wanga kirimwe bizibu aye n'ekindi Kampala eriyo roast and rhyme basulayo roast and rhyme aye zira yogera ko ebyo Kampala zira byogera eriyo brackets and wine burangiti no mwenge it's a festival ere zira byogera aye ekyobusoga no mutwa azira kikabusoga yena yakanagala ati kitabaawo really. Mu mbeera y'emu ye omusumba James Muwumba okuva mu kanisa ya Great Salvation Miracle Church mu kibuga eky'e Jinja ono yasazeewo okwanukula ku bantu ab'enjawulo n'ategeeza nti ekivvulu ekya Nyege si kye bagezaako okulwanyisa awamu n'omukyala Rebecca Kadaga wabula bakola buli ekisoboka okutaasa ebiseera ebijja eby'ebitundu bya Busoga awamu n'okulwanirira eddembe ly'abantu b'e Busoga.
Ffe tuli against ebikolwa bya nyegenyege era tetubyagala by the way. Yagamba bayingira nyegenyege bakozesa emitwalo ameka 3 kati tunuulira ku development ya Jinja n'obwavu obuli ejinja oleka festival ng'ab'ejinja bagenda kuyingirira emitwalo 3 oba oyongedde ku nkulaakulana yaabwe oba ogijjeeko. Nze mu bwongo bwange obunafu mba ndowooza nti ye ze kumalawo nkulaakulana ya Busoga nakwonoona n'omuziza ffe ng'Abasoga. Mu kiseera kino mu kunoonyereza kwetwongedde okukola kwongeredde ddala okwoleka nti ebitundu ebisingira ddala naddala ebifo ebisulwamu mu kitundu eky'Ejjinja byonna byamaze dda okuzingibwako era byamaze dda okusasulwa eri abantu abamaze okweteekerateekera ekivvulu ekya Nyege era nga n'abamu ku bo bamaze dda okutuuka mu ggwanga Uganda.